Wenjogerera ssaawa zinene ebya Messi Kigundu wali eri ku Hamzi Stadium si birungi, abantu kirabika tebagenda kubanga bajjuza ekisaawe bwe bali, naye abaana ba National Unity Platform mu maaso awo batandise okujaganya ffeeriya ya munnaabwe amanyikiddwa nga Messi Kigundu oluvannyuma lwa King Saha okugaanibwa okubeera omu ku bayimbi abagenda okuba nga bayimba ku eyo stadium oba nga Milton Grand Opening. Byonna mbikuleetedde mu maaso awo abaana ba National Unity Platform ogenda kubanga obeerabirako nga buli enkola yaffe kavidiyo mbadde nsaba kampere ka like mu mutima omulungi kabenga kasotambula kachukira awo bonna abandyagadde kumanya kweno information naddala awo oba olaba abantu basobodde kubanga abajjudde era nga wansi wo kigambibwa kubanga wajjudde n'eri nandigambye nti no VIP slots zo zamaze dda kubanga zijjula buli VIP slot ziriyo VIP slots 10 ate buli VIP slot ya mitwalo meka ya millions 10 which means that sawa zineno VIP yokka yakakola millions 10 ogatagattako abantu abasinga badde baŋŋamba awo bannamawulire be basingayo obungi biki bigambo bibadde bingi nnyo besigenda kubanga nziramu kubanga sagala kwogera nnyo eno video njagala balaga katambi mumbeere nga mumbulira mulowooza effect y'okujjako King Saha kw'omu ku bayimbi abagenda okubanga baperforma ku olunaku olwaleero mulowooza kyekireese abantu obutajja abasinga badde bagamba nti no ne Chameleone tagenda kubanga ajja cause Chameleone olunaku olwaleero asoose kupostinga video ku makya ng'alaga nti no ali mu America mu kibuga kya America ekikulu ekimanyikiddwa nga Washington DC. Ebyo byonna musobola okuba nga munjulira mugenda wamulaba kano akatambi full figure maaso awo mulina naye akedde basi essa olunaku olwaleero mumaye nkomewo n'ebirala. Ndieno ne mwanyina wa Muhoozi muganda wa Natasa yanekaanekanye nti olunaku lwali bagula b'ekisaawe leka mulaba muganda wa Hamu mutowe muyiseeko nange bayize kusala nviri eno ewa Neri ku UK gye mukoze eki sobola kukola atya nenawe mbaleze abanene none enfulo figo olina emikwano nakirabye eggulo bannange nga buli muntu yenina akugwirako eddalu full figure tuwe tiketi nekanoko kanyumye kwedde bukeezi kasanga na tiketi yange ya VIP neya sira price bambi nenkeera bukeezi omuntu gwe misinza nkunda joka misinze ari ma romantic eyes ndabana jagaba bitumire ko watu bana yonenge gyofananye mu Rema ndi mulungi bulungi musingo oyo Rema musingo bulungi bambi oyina buno budintozi nina amatama amalungi agabaliko agali lyawuze nemba musaga otumanyi olaba kati mbakubya bide kati webuuzemu enabera meji emyaka wali otya olaba kati ndi mulungi nenga walayo onyiridde nnyo obutalimba nebyakozeeko bulungi andi nene byakusala balungi nembiri tasalidde mu kabaawo nembiri siza kabaawo mugimusali ekyokubiri
naye nga balenga nga tuvudde ku ekyo nengo bategeeza ngina kusomesa 25 ogw'omunaana ndi ku Power King ekasuke ku munaku the best of manager na Miro mu Lubatu ojagula emmeeza ndoza mukiwulidde ekyo bannange bambi neesa nyo neyanzeege olaba fulufiga ngulako table mwe baani ngina kusomesa 25 ogw'omunaana ndi ku Power King ekasuke ku munaku okuyingira emitwalo 2 Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga mwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515. Omwana bamwadde $3.